naki bakyali nalugwamu sikyaddira esadaliku obanga akalaba pasita bamusumba femulyayo tumuyita mulinyi wa kagere kyakabi nnyo tyosobodde okunyaniza olunaku olwaleero tubangayo eyo mu ggeto wano waliwo bakyali abatatera zitukwatako abatatera kutulaba naye kasima tyopadde akasima nange okujja bano bakyali bazingwadde kati nange mbagongeko lwaki nebaza pasita yege mulundi guno nga siri mu luyaaye lwansonga musajja atumbula nnyo ebitone ayagala nnyo bannabitone ngaawe mulaba yatandika tv epromoting ebitone n'atandika revival band ate era ne mu church wano atuleeta nga bannabitone netubaawo pasita badde naye kyenkusaba oba asobola okukusalako okasiryawo oba gwosalako eno asaleko jajja sooka osaleko wano ng'abatuuze bazitukwatako fiiti salako mwana nze mba nsalako salako kale kankusaleko pasita kino kimanyi bwe tukiyita kati nno bali bakyali bayinza okulowooza nti nno ntambula mu luyayi tukuyita kufata bbala kati bayinza okutabira nti nkoppa bire kasodde naye bire kasodde ye akalinya ke kaggwamu omukka mulema bulema kuno kwe kufata bbala nze noganya mbadde mmanyi okoppa kasodde ensonga lwaki nkusazeeko saagala kuvaano nga bwe nnaze njagala ondizayininga obukwatako keetikka nsabe kyenjagala kyekiri oba tekiriiyo ganja pasita abitegedde nti mutegedde tumusalireko mutegeko emikono bakyogera batya ndizayininga obukwatako keetikka nze nsabe kyemmatira tumusalire afune kyayagala muneetera omuti awo nkudizayininga ku keetikka obukwata ku keetikka kyonna kyekimu ojja kuba odizayininze eddikini ku keetikka mwana tobitegira naye nga tubangayo eyo mu ggeto kyakabi nti bano bakyali basalangako enfo ne zipiipa ekitone kyo mukama kikuweremu omukisa mu byokola byonna ogenda kufuna emirembe okuva lozze wano daba nkukwasa omuti guno genda ogusimbe woosula ogenda kulaba omukono gwa mukama ogenda kuyimba ate okwata eggwanga ate ogenda kufuna mu kitone kyo teri agenda kuddayo kusiranya ng'olina omuti guno mwana sooka olye mu bbala sooka onsiibulemu mwana sooka onsiibulemu osiibula otyawo jajja tujja kwegwako awo mba neemakudde pasita